Akakiiko ka Parliament akasunsula baminisita olwaleero kayingidde olunaku olwokusatu nga kasunsula abo abalondebwa Pulezidenti Museveni ku bwaminisita gye buvuddeko era ng'abasinze okusunsulwamu olwaleero be baminisita ababeezi ab'ebitongole eby'enjawulo. Mu bamu ku basunsuddwa mwe muli minisita ow'ebyenguudo General Katumba Wamala newankubadde yabadde wa kulabikako olunaku lwaggulu. Oluvannyuma lw'okusunsula Katumba ategeezezza nga bw'agenda atereera okuva mu bulwadde era singa ayisibwamu mwetegefu okutandikirawo kukakkalabya emirimu gye. Simanyi potential bwezaze atokakayana ebisubi baagala bo baagala ensonga yambabulidde embabulira n'ebisuubira okukola maaso naddala okuzaawo Uganda Railways Corporation nemukola obulungi nga bwe yagenda n'emmeeri zaffe zona mazzi zena n'ebintu maaso. Ate yasunsuddwa ku bwaminisita bw'ensonga z'ebunyolo Jennifer Namuyangu oluvannyuma lw'okusunsulwa ategeezezza nga bwe waliwo abanyola abatandise okumwogerera amafuukuule nga bwe bamutadde bw'atasobolawo nti ye waakukola ebyo byateekeddwa okukola n'ebyo byasuubirwamu. Bamu baali bankubira amasimu nga bagamba kati bw'atali munyolo lwakodde ne mbagamba nti Munnayuganda naye we mubanga ekyo kye mwagala mugambe pulezidenti akiseemu omukyala n'akwanja Prime Minister afudde minisita wamwe bampe ekya Prime Minister ekyawangalewo kati amasayidi ekya ssente bakimpe kati ne bakakkana ate ne bategeera nti mukyala mukozi siri mubbi. Bibadde bikyali bityo ye minisita omubeezi ow'ensonga za East Africa Magode Ikuya aleeteddwa nga bamukwatiridde okusobola okusunsulwa. Batukula mu boda ne batuuka mu Uganda eno Kenya. So buli ekinayamba abantu bano okufuna kyebagenderera okufuna ekinabeera kintu Ate ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebyawaggulu Jesse Muyinga agamba essira wa kuliteekako kutumbuula mbeera z'abasomesa n'okukomyawo ekitiibwa kyabwe ekibadde kyanaabuka. Ensuubira nti nja bissaako nyizira embeera y'omusomesa bati bayitawo embeera y'omusomesa njagala omusomesa atendekeddwa obulungi, njagala omusomesa ali highly motivated ate ng'alabirwa bulungi. N'abalala abasunsuddwa be twogeddeko nabo basuubizza nga bwe bagenda okukola obutaweera okusitula ministries ze babataddemu n'okutuukiriza ebyo ebiri mu manifesto za NRM. That was an assignment. This is a new assignment. I believe that with the experience I have had of being a member of parliament for 10 years and leading a constituency successfully. Baminisita 22 be basunsuddwa olunaku olwaleero wabula ng'okusunsula kukyagendera ddala mu maaso paka olunaku olw'enkya. Sarah Nakandi, Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.